Nakolayo mwezi gumu nawulira nga ngenda kufa obulamu nga bugenda. Kyokka nga tetulya nga tulisibirira mu ngaati tusulira migaati osibirira mu ngaati osulira mu ngaati n'amazzi oba caayi. Kati ne mu process eyo y'okukola gino emyaka 8 nave eno nga nsuubiza mukadde wange ne mugamba mukadde wange nja kujja mu bupangisa ne kyagaana okusinziira ku mbeera gye nayitamu. Ttake kati yafuuka nsi yange kubanga manyi bulungi olutake Katonda yannyamba ne nfuna abalooya ne bankolerako ku residency era residency eyo bwe nagifuna samala kulinda nti bankole milioni 2 oba 3 oba 4 nafuna bufunyi ticket n'enzija n'endala ku bazadde bange naye nga bbanga lyali ligenze nga mutuufu mpulira kinkaabya amaziga buli kanaku. Tuzeera obuzibu naye kuteekamu ssente bangamba obutuze obufuna otya kuba ndoza nze yasoose bangi bamaze ebbanga ddene tebawina. Alright, ze lujja omulungi aturaba nkubuuzaako era ninkubaza okubanga ogwera programu zaffe ez'enjawulo. Kituzaamu amaanyi buli ebiseera bye bitambula obudde ne bwetolola ne tusisinkana eyo ne tusisinkana mu bifo eby'enjawulo. Kwegamba n'obeerawo embeera yonna yonna gy'otwebazaamu naffe tukwebaza okuba nti otugoberera so y'ensonga lwaki twasalawo okulaba nti ate programu eno tugiriza nnyo eri omuntu wa bulijjo aturaba. Mu mbeera bwetyo tusharinga emboozi ez'enjawulo oluusi emboozi ezo zibeeramu ebyokuyiga bingi nnyo. Emboozi ezirimu okuyamba always mbagamba tukwataganire wamu tuyambagane. Emboozi ezirimu okusanyuka ne tusanyuka ate nembaga tusanyukire ddala. So embeera yaffe gye tutambuzaamu ekintu kino naddala nga tuli ku platform yaffe Nganzi, that is Capital Music, nga lujja nkikuttemu ne muganda wange Tone okulaba nti ate ensonga eno tugiggusiza ddala bulungi nnyo. Olunaku lwali tugenda kubanga ate twogerako ne muganda waffe Chris Charles avudde Turkey era nga alina emboozi ye naye gyagenda okuba nga atunyumiza okuva ku side ye Turkey byakolayo ekyo kitambula kitya. Then yava atye Uganda, embeera yali etye Uganda, ebyamusoomooza byonna tugenda kubanga tubinyumyamu ko program y'olunaku olwaleero ne mu mbeera esinga okubeera ddala enkulu nti abantu bano bwe bagenda e Bulaaya eyo abasinga tumanyi nti muba mwakikuba nnyo kyekifaananyi kye tubatwaliramu naye leero tugenda kumanya nti ddala ekituufu kyeki mu mbeera efaananako weetyo. Naye nga njagala okusooka okwebaza aba sponsors baffe tutambula nabo okuli Sozo Properties abagula ebintu ebikozeeko ebyomunju, restaurants, gym, saloon n'ebigwa mu Koweri basangibwa Kireka Kamuli Road ne namba z'essimu nga woziraba wansi awo. Mbanjulira Kato Accra Construction bano bannakinku mu kuzimba n'okukola plan z'amayumba bakola biodigesters oba septic tanker ez'omulembe guno nga tezirya space akasente kabeera katono nnyo kakuteesa ng'obasanze ku ofisi zaabwe Nalukolongo ne namba z'essimu zaabwe nga woziraba awo batuukirire ofune value for money. Oli ku kyeyo bakubbye ebiseera ebiyise byonna abantu bo bonna tebalina bwesigwa noonya Bakato Accra Construction babire nga bakubya plan ey'ekika ky'ennyumba yonna gy'oyagala oba ya room emu oba kalina byonna ne biodigester ekyo kyekisinga okubeera nga ate kikulu nnyo okulaba nga ate ensonga zo bazitambuza bulungi nnyo. Ziwa and Sons bo ate ne bakugamba nti ng'ennyumba ye emaze okuba ng'eggwa oyina bakadde bo okimanyi nti bulangiti wamuleka nga enafuyemukko mukwasaganye ng'ogenda mu Ziwa and Sons bakuwe bed covers ennungi bakuwe duvets ennungi pillow cases ennungi kalonda yenna atambulira mu mbeera y'okulaba nti ekisenge kyo kiba kya mulembe ku bbeeyi era nabo ey'okuteesa ate era ennungi ekufevalinga. Banoonyeeko ku Facebook page yaabwe n'ennamba nga wozaba still ne ku Mukwano Arcade era ensonga obeera ozikwasaganya bulungi nnyo. Omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana waali nnyo so genda ku YouTube Mariam for Children ne ku Facebook Mariam Music olaikinge era osubscribinge emboozi ebere nga ate enyuma obanga egwa amakerenda. So wano wenyini munzikirize aye tubere nga twogerako ne muganda affe tukyalidde olunaku olwaleero tumanye emboozi ye egamba etya. Sebo nsanyusa okulaba ku shade nange nsanyusa okusanga wano obulamu bugamba wale kuweereza ggwanga obulamu si bubi tubeerayo mpola nga tuweereza naffe naye okusingira ddala mwe musinze kubanga betuyize ku Capital Music bingi natera n'okusingira ddala oba oliawo gye tuli naye nga abantu bamuva Bulaaya mubeera munyirira nnyo munnaye ndowooza mbeera ya budde omanyi kati ffe tubeera n'obudde bwa mirundi ebiri tuyingirako ko mu winter ebeera soft nnyo ate yensonga lwaki ndowooza tunyirira ntwesabika tetulumwa ku nsiri era wano ensiri ennumyeko kati ningenze owulira ate mulya na bulungi n'okulya kale bulungi lwaki ogambye okulya bulungi kale bulungi naye okusingira ddala mbeera ya budde
yetunyiriza. Wetukatagatta embeera manyi nti mwe Bannayuganda mutegeera bulungi Uganda yammwe ate naye buli omu gy'abalaze mu nsi ez'ebweru eyo naye mutegeerayo bulungi kuba muba muwangaliddeyo ebiseera ebisinga. Ki kyolaba nti Uganda esinga ku nsi zonna gye muba mulaze nga kyo Uganda esigala yekyasinze mu ekyo? Automatically n'omuntu akiraba embeera y'obudde nnungi nnyo okusinga ate eri ewaffe ensi zonna lwakuba nti kati eno ekyenjawulo ekiriyo ebiwuka bingi nswera nsiri biki bwe bityo ate obuwiki eri tebikola ki tebiriyo naye nga embeera y'obudde okusingira ddala yekyasinze okuba nga nnungi wano e Uganda kubanga eno teri winter omusana gubeera gwa kigero naye ate eri mu nsi z'ebweru buwinta bwe bazze ebezze obuwiki nti n'omuzira gukola ki gujja omusana bwe guba guzze era nagwo guba guzze okitegeera so kati ya advantage eriwo. Naye baŋŋamba amatooke gaffe wano bagapakira ku nnyonyi ne gabatuukako eyo nga gonna gakaze. Amatooke tulya fresh mwe mulya bya firiji era wekiri mwe mulya fresh era tugenda tutuuka eri actually nga n'okuwoma tebikyawooma ebituukira eri kyovula mu tusingako n'okunyirya wano katolaga nedda ssebo munyirira naye nga tubifuna mpolampola kuba nti biba expensive kale somewhere engeri nabyo gye birinnyo ennyonyi otuuka okirya nga bakikusedde nnyo nga tekikyawooma bulungi naye bigenda bikyukamu kati mulembe gwa .com. Okay, so how is Turkey? Turkey so far tebadde mbi lwakuba nti kati ekiriwo embeera eno eriwo ya obulwadde butukola bubi nnyo pozi ne kaddoola katukosaamuuko naye nga okusingira ddala bulwadde butukosezza nnyo. Okay, so kobuze kuba kulaba babulye n'amannya abatulaba nsanyuse nnyo okubanga mundaba sawa zino amannya agange bampita Chris Charles Kamoga musajja omugabi mwebale kuwagira Capital Music mwebale nakuwagira Chris Charles Music mukama abawo mukisa. So kontumirire ku Turkey abatwagala bomanyi nga gye bali batwagala Turkey abetako okusingira ddala ntumira omukyala omuyita Violet nani mutumidde nnyo oyo tava ku mukutugo n'abaweereza b'omu church yaffe Big God Church nabo mbatumidde nnyo kozi ne bakozi bannange mwenna aba Sultangazi committee mwenna mbatumidde nnyo manyi Sultangazi gyensuba gyembeera nzi bonna bakwagala nnyo mbatumidde nnyo era mweyongere ddala okulaba Capital Music n'okuwagira Chris Charles Music Uganda mukama abawo mukisa. Okay, so omwami omugabi Chris Charles Kamoga gwe tuli nayo olunaku olwaleero agenda kubanga agabana naffe emboozi ye abamanyi kati mwena muwulidde ekifaananyi kya Turkey kati mwena mulaba ati omusajja yamalayo oyo abangi nnyo mugendako e Dubai wano buli omu n'agamba nkoze ntyo tuuka e Canada nkoze ntyo tuuka e Turkey nkoze ntyo tuuka e Netherlands leero tumuyina nga artist ensi gy'alimu eri yaddeko naye munaye off camera ayina emboozi gy'adde agezaako okunnyumizaako gye njagadde nammwe mumanye emboozi ye mukwatako naddala nti munnaye ebintu ebimu tebiba byangu nga woobisuubira. Chris Charles nga tutandika okugaba n'emboozi yo jagala tulinkinge embeera gye walimu e Uganda paka ale tutuuke mu mbeera engeri gye wagendamu e Turkey for starters nga wotubulya ne bazadde bo wagye bali wawe wabeeranga e Uganda. Kakati nze nga ewana Uganda nga sinabagenda Turkey twabeeranga nga bumanyi Siteboni twakula ne bazadde baffe naye twakulya mu mbeera etasanyusa twakulya mu mbeera nga mbi nnyo weewaawo kale bazadde baffe Katonda atuyamba nga bakyali balamu naye nga twakula mu mbeera nga sinungi nga baavu tubeera ku mizigo batugobye babasuulidde ebintu ebweru muzze eno ffe ndooza omwaka ndooza twasenguka emirundi ng'ebiri nga bwe tuva wano tudda wali nga tulwala nga luusi tulya luusi tetulidde okusoma kwo nga Katonda yayamba. So gwe wasoma n'otuukawa? Nze okusoma kwange ndoza nakoma mu senior 2 naye nga ne senior 2 eyo gituukamu ndooza bangoba emirundi nga 15 nga omanyi omwana we baba bamugobye ndooza kale kaŋŋambe nti okusoma okulungi nakoma ndooza mu P7 naye ebya senior 2 senior 1 ebyo byalinga byakuyiiya. Mu bitundu ki bye mwawangalirangamu? Ffe twakulira Lungujja Kosovo. Bale Vixen gye bali? Wale Vixen yeeyo era ne Vixen twakula naye. So we defining okuba omwana wa ghetto? Era automatically ndi mwana wa ghetto.
lwakuba nti kati essaawa zino ebatulaba tebayinza kukkiriza nti wava mu ghetto balevikison yabo tebayinza kukkiriza nti baana ba ghetto okujjako nga yavuddeyo nayakola ki neyeyogerera naye nga tuli baana ba ghetto twakulya nnyo mu ghetto twakulya nnyo mu mbeera okubonaabona twabeerako okko ne mu nnyumba nga enkuba bwetonnya tuzuukuka amazzi gatuliwa gatutadde dda waggulu so embeera eyo gye twakuliramu. So mwali abaana bameka ewaka? Ewaffe twakula nga twali abaana 5. Okusaminga up yonna yonna embeera manyi tebyali byangu nnyo bibeera biwanvu okuyimirizawo omwana n'okumukuza n'afuuka kyoli. Ntunulira Chris Charles owa senior 2 nga background ye efaananako weetyo bazadde bo tebalina kasente otuuka otya ettake? Kaakati mu mbeera eyo ey'okumala okusoma kuba nze nasomanga ffe twatandika okukulanoza nga tuli mu kyakuna twajjanga bwe tusoma nga bwe tukola ekiseera nekituuka nga tetusobola kusoma bulungi naffe kenyini tetusobola kweweeyo okusinziira ku mirimu gye twakolanga kati twatuuka ekiseera ne tufunayo emikwano gyaffe ne tuwulira nga abaana batandika okugenda ebweru mikwano gyaffe ne giteekamu otutambula okugenda ebweru nalinawo obusente by then kuba nagenda 2014 nalinawo obusente by then obutonotono ngera omanyi omuvubuka ayiyayiya kati neŋŋambako okko ne mukadde naye naafunayo obusente mu kibiina nga omanyi ebibiina bya nigine ebyedda simanyi oba kati bikyaliwo. So nga wonoonya ssente mmeka? Kati sofa twasasulayo miliyoni mukaaga nali nyina munnange gwe nagenda naye kati miliyoni mukaaga ezo natugamba nti bwe mutuuka eri kuliko buli kimu kuliko okulisiivinga kuliko okulya kuliko n'okufunira omulimu n'ow'okusula kati munene twekwatakwata netuzimuwa n'atukolera. So contribution yali ya sente mmeka ne mama we yali ya sente mmeka? Nateekayo akakadde kamu ezisigadde zonna mukadde yazijja mu kibiina miliyoni 5. Yazijja mu kibiina naye miliyoni 5 ezo ndowooza twamala emyaka nga 3 nga sinnagisasula kubanga ekibiina kyatukisa nekyagala tusiibako kkubo nga tunoonya sente zitubuze wawe natuuka eri embeera yayongera kwonooneka. Before nga tonagenda ndaba omwana ghetto boy ewaka teri ssente bamutuma miliyoni 6 maama ayiwawo omubiri anoonyako 5 assurance oba obuvumu mubujjawa okumanya nti sente ze babasaba zaali zigenda batuusa ku kyemwagala? Kale mikwano gyaffe nga bwe nkugambye abaatugamba nti tusobola otutambula olwedde baagenda n'ekirala ne bwe twagenda ku ofiisi omusajja atumatiza bulungi nnyo era n'atulaga n'abaana abaagenda. Kati naffe netugamba okwagala butayagala tunoonye ssente ezo kubanga batugamba nti kasita otuuka eri ebyo biba bikoze eki biwedde ofuna batugamba miliyoni 2 okudda waggulu. Kati ne tukubirira nnyo ne tuwola ssente ne tunoonya ssente buli wamu paka etwazifuna ne tuzimuwa. Kati ne tugenda ekiseera kyatuuka nga tufunye visa buli kimu ne tugenda neŋŋenda naye mu kutuuka eri bannaye embeera teyali nyangu kubanga eno bakugamba ogenda kukola booti kubanga tugamba tugenda ebyokulya kumala mwezi ennyumba okusasula mwezi nga yatusasulira ku ssente ezo miliyoni 6 zetwamuwa n'okulya n'omulimu okufunira omulimu era ku ezo ssente zetwamuwa miliyoni 6 kati tutawulira nti miliyoni 6 kweyo byonna ntugamba ezo ssente katuzimuwe naye okutuuka eri buli kimu bwe batugamba nga si bwe kiri nga bw'otuuka eri ndooza ofuna mitwalo ndooza nga 5 ag'eno nga gwe musaala eri bagamba ogenda kukola ki era watuuka n'okola ki? Eri natuuka banga ngenda kukola mu kampuni ng'ekola ki? Kampuni ekola ngoye omanyi eri etake kusinga bakola ngoye masuuti bwe bityo ngoye bwe zito kati natuuka eri aga ngenda kukola mu ngoye nga ntemizinga kotita okusalako obuwuzi ku ngoye singa bamaze oddutunga osalako obuwuzi n'olulongoosa bulungi nnyo kati bagenda oddugolola wali eri nga luli kiriini kati nebangamba ngenda kutuuka eri nnongoose engoye konze kale kati bwenatuukayo ne bandisiivinga natuuka mu biseera bya winta nga omanyi ova eno tebaŋŋamba nti oba eri waliyo winta oba kiki natuuka nga akasaati nga bolaba kano ewe yafuuwa nze nze natandika okulwala nga sinatuuka nawaka kuba bwali budde bwa winta kati omusajja namanyi airport eri wala nnyo ne ku kyalo kye twagendako kati omusajja otwatuuka ku airport omanyi kati by then byali byakwebbirira nga bano abasajja abeeru abo nga tebamatira nnyo baddugavu ensonga lwaki ndoza twabonaabona nnyo
nga tulinga be basimagulinga obusimagulinze kati n'okulisiivinga obulisiivinzi nga kugamba obanga gwe babba mu komera nti jangu okitegeera kati omusajja yadde ebbali yajja yeegikiriza mpolampola nga yeekweka aŋŋamba jangu ndi wano eno kati nange nempakanyaawo nempita ku basirikale nenkola ki nenvaayo naye era nga security y'amaanyi by then kati bwe navaayo naŋŋamba oleese eki yasooka kuŋŋamba oleese eki bakuwadde sente zange kunze ate sente zitya buli kimu twakikola ki twakisasula naŋŋamba kale weetika ensawo yo tugende neetika ensawo yange ku mukutwe naŋŋamba tugende netukirya amadaala netulinya train yakyalako kaadi ku train netulinya train neefunayo etuleka netutambula ndozesa kumala essaawa nga nnamba okuva ku train paka we twali tugenda okusula nga netisa ensawo yange mu winter okitegeera environment mpya obulamu bukyuse nze gambye natandikirawo n'okulwala nga sinatuuka we tugenda nalwala nga nze nankankana ati naye nga ye kale yali muzeyizeyi era saamunenya nnyo kati netugenda netutambula netutuuka we tugenda osula bwetutuuka we tugenda osula mu butuufu natageerawo ntya embeera y'okubonaabona yange bulijjo mbonaabona naye ate this time etandise endoza butandisi ne bandagawo okusula nga wano waliwo ttooyi wano waliwo ffumbiro wali waliwo deeka ziringa 10 nga abaana bebasula bebali siivinga nga babateekaawo webasula abaana baali basula mu deeka ezo baali bannayuganda bannayuganda nga mulimu abawala n'abalenzi kati nga eno sayiri wali ey'abawala eno sayiri y'abalenzi kati naye nga ogenda woosula oba osula wansi oba osula waggulu weeyiganya bwoti kubayita n'ogenda wenyigiriza olabe ng'otuuka woosula kati n'olyoka oyambuka either oba noweeyiginya n'okkirira wansi gy'osula kati eyo embeera eyaliwo kati bwe twatuuka ne bannyaniriza ne batufumbira omuceere kati by then ng'omuceere okulya omuceere nga agwiwa mu mazzi n'omunnyo ne gutokutamu kati ne gubanga ogukalidde ne mulyoka mulya kati enkoko omanyi enva zeerye ziri chipu nkoko kati enkoko nga agisalasala ebifi n'ateeka mu mazzi n'ateeka ye enkoko mulya nkoko ya ddala era enkoko eba nkoko ya ddala naye nga omanyi ebikokokoko balundamu wiiki emu 2 ne babaleetera ne mulya kati netutandika okubeera awo ekitobekito ne bajja namalondoza nnaku 2 natuuka misana ngati nga bagenze okukola bagenze bwe baziba ne beeyuwa neŋŋaaba naye kino kiki abakolola abalwadde abayomba abakoze biki abenyiga omanyi eri emirimu gyeri bw'ogenda nga toli mujagujagu osobola okufiirayo abenyiga abakomawo benyiga abakaaba emigongo neŋŋaaba naye nze naasobola kino kati newayitawo ennaku 2 ne bantwala wenkolera netandika okukola nakolayo wiiki emu netandika okulwala naye before nga tebanantwala wenkolera basooka kunsaba ssente ez'okufuna omulimu n'eza rent okitegeera ate ng'eno twavaayo nga batugambye nti buli kimu kigenda kuba kiriya netandika okwekengera nga bakutwala bo baliridda abantwala yali eno asigala eno wa ofiisi akusindika busindisi gwe bwotuuka eri oyo ayandisiivinga gwatuma n'eri ennyumba n'eri gy'ogenda osula kati gweotuuka eri ng'omanyi buli kimu kiwedde kumbe tewali kye yakoze otuukayo nga bakugamba birala kiyitamu otya kati nze oba nze nafa kimu nti ntuse bulungi nakuba nti ndi mulamu bulungi nnyo nakuba nti ntandise okukola kubanga bw'otandika okukola buli kimu kikola kikwanguyira kati nga bantwala ku mulimu nga ntandika okukola nkola nali sina sente za transport kubanga okuva waka ogenda ku mulimu nali okozesa transport otekako kaadi ku bus nali sizina nenzeewolaawo ku baana abaaliwo bwe nazeewola nentandika okugenda okukola naye ng'okukola obukozi muganda wange kubanza wiiki yasooka ndooza nazimba engalo n'ebigere nga sisobola kukola omugongo gunnuma nalwala muganda wange kati mu kulwala okwo omulimu ne gunnema kubanga bali bo baagala ng'okola speed tobawunyumiza nti oba oli mulwadde oba oli ki bakuwayo kapanadaawo bw'oba otawona nga bakugoba nze nalwala muganda wange Caviton nalwala ne batuuka essira ne bangoba ku mulimu nakolayo ndooza wiiki 2 ne bangoba ne bagaaga tojja kusobola nenzira ewaka kyokka ewaka nyina okulya ewaka nyina okusasula rent okitegeera kati bwe nabeerawo wiiki 2 nenfuna neŋŋamba mu mikwano gyange bannaye nga ndi bubi nga nzize kanze asigala ewaka naye abasigadde nga kubanga bo baali batandise okumanyiira ng'olulimi balwogeramuuko
kati nembaga bannaye munyambe mumpe bakasente nfuneko bakumpeke ez'omusujja nterere naye nga waliwo akuwa ng'osaba banno b'osanze oba ng'osaba ababatwala mu kifo ekyo nga nsaba banno bensanze kubanga yeyatutwala naye yali awo bwatyo nga muyayeyaye kubanga yatuuka neseera nangoba mu nnyumba oddewa nga tinzirewa kuba nalwala to the extent nga sisobola kwegulira mpeke natuuka neseera nenoonya mu busefusefu bw'abaana obwali awo noonyemu akiziti empeke sobole okuwona omusujja nga mpulira kisusse kyokka nga nina okukola nina puresha y'ebbanja jjukira nalese ebbanja e Uganda nina puresha y'okusasula lenti nina puresha y'okufuna ekyokulya okitegeera kati neŋŋamba nkoze ntya nentandika bwe nageranga bagenzi nga ntandika okunoonyanoonya awo mu busefusefu nfune ku ddagala erikola ki erisobola okukola nga mpona omusujja jjukira eddagala lyeri nali sirimanyi kati nze bwe nagwa ku bicapsules nga njoola mmire enkya nsobole okuba obulungi tandika okugenda okukola jjukira omulimu bangobye nina kunoonya mulimu muki mulala kati bwe nafuna capsules ezo zankola bubi nnyo oba zaali zitya nezitandika okunkuba ekintu netandika okunumya olubuto tandika okunkuba ekiswa ekibi muno mu lubuto ekiswa ekibi ekyo kyamalako ndowooza emyezi nga 8 nga kintambulirako nga buli wenzira njogera na muntu nga kiwunya simanyi oba problem kirali mu lubuto kati nentandika bwe natereeratereeramuuko ng'omaze okumanya nti wamize empeke enkyamu wagenda mu ddwaliro wasigala okyandolinga oti ekyo kati kapitoni obuzibu bweri bwa lulimi ate by then emyaka 8 okuva okudda emabega by then baali basosola nga tebagala kumanya muddugavu nga tolina otandika nti ngenze mu ddwaliro nga tolina otandika nti ki ate nga n'abaddugavu nabo bangi baali batono nnyo nga tosobola kugendawo oli nti akuyambe nga nze sina gwe mmanyiwo be nali mbeera nabaawo nga nabo baavu nga tebasobola kuyamba nga nabo beeyiya bweyiiya ate nga baali babba nnyo abaana by then nga babba abaana ng'okola wiiki emu bakutya bali ababakozesa ate ng'okola nga ndogoyi naye nga tebasasula bulungi ssente olero bakusasudde nkya tebakusasudde bayinza kati nze waliwo kampuni gye nagendamu banziba emyezi egi kati nkyakunyumiza bwe namala okutereeratereeramu awo nali nakatereeramu bwe nti kati omwezi guwezi jjukira warrant ayagala n'abamanja bangi kuba nali nyina okulya neŋŋamba kantandika okutambulamu nentandika okutambula nga ŋŋenda eyo nga noonya mirimu ŋŋenda mu zi kampuni ŋŋenda wa naye kati akabanga ke namala awo ewaka omwezi ogwo nafuba nnyo okulaba nga njiga ki olulimi kati olulimi olwo lwe nayiga by then mu ogwo omwezi ogumu lwe lwansobozesa nga ogenda okutambula nga oyega kimu bibiri nga noonya emirimu kati mu process emwe yali sikolyamu nanoonyezanga emirimu kati emirimu ng'ejjuka eri bangobye kati bwe nanoonyezanga olunaku lwali lumu bwe nakomawo ewaka ekawungeezi ng'emirimu gimbuze ebigere bizimbye waka ng'okomawo wali we baakutwala osule wali we bantwala nsule tebakugobaawo nanti nkujjira olunaku lumu nakomawo nasanga nanyini ennyumba aŋŋambye ekisooka olwala ekisooka tosasula ssente za kulya ekyokubiri tukubanja renti ogenda kugoba mu nnyumba ne muganda wange nkwegayiridde nnyamba kansooke nfuna omulimu nja kusasula n'agamba kale naŋŋumikizaawo ennaku 2 nenoonya emirimu okukomawo ennaku 2 olwokubiri nasanga ebintu byange abikasise wabweru kati neŋŋamba nkoze ntya mwalimu mu nnyumba mukwano gwange ne mugawo manyi nterekera ku nsawo yange eyo nenkwatamu akatono kenali nyina nemugaa kangende nje naŋŋamba wano waliwo omukwano gwange asobola okuyambako n'akusuza naye nga mukwano gwe naye naye ali awo bwatyo naye nga kangende njiye nasibira ku street nembeerako ku street awo ennaku zaalinga 3 kati olwokuna nasula mu kapaaka ngaomanyi eri waliyo obupaaka abantu mwe batera okuwummulira so kati bakasenda nawo kati mu kusula mu kapaaka awo kumakyanga bukedde waliwo omusajja nga munene bwati muwanvu nga kanyama najja wendi yali mu Russia mukuumi nga yali tourist kati najja naŋŋamba bakuyita ne mugaa nze gundi naŋŋamba nga olabika nga atali bulungi ne mugamba siri bulungi noonya mulimu ate sina kyakulya naŋŋamba kale tusobola okutambulamu kati ne tutambulamu nangulyayo ku bucaayi bwabwe nga omanyi bali bagala nnyo bucaayi
nangulyayo kabuchaayi nangulyayo ku bunyeebwa ne tulya nangamba tusobola okgendako ewaka namugamba tugende kuba nali neetaaga obuyambi nali neetaaga omuntu asobola okunyamba jjukira nsula bweru sikola nina okulya nina okukola biki mabanja netugenda era asola mu apartment nga oyambukayo waggulu olinya lift kati batuuka mu apartment omusajja teyanfuukira omusajja tuyingira munda yaŋŋamba mu kugenda yaŋŋamba nti ntambula ne famire yange tuba tuzze kulambula mpozi n'okusuubula kati famire yange eri waka nemuga kitsoke tugende kale ndabe ne ku famire yo fuke mukwano gwange kuba yaŋŋambye ejja kunzija wano mwendi antwale mu nsi yaabwe kati nga nange nkyagala kubanga eno ensi nali sifuniddeemu ki mirembe tuuka ewaka siraba abazadde manya famire ye siraba famire ye nga ŋŋamba weebali naye bagenze kutambulamu bajja konzi tewali buzibu nga ŋŋamba nga ndaba nkwatirira ku mpale bwati akwata empale ankebera empala ŋŋamba oyambala size ki konzi size yange sigimanyi bulungi naye tewali buzibu nga saagala nga ntandise okwekengera omutima gutandise okukuba kati naŋŋamba genda onaabeko amugamba naabe nezoba yawulya obanga mpunya obanga ki nanga agenda onaabeko nemuga nanga kale tugende tunaabe ffenna nemugamba nja kunaaba koye kale nabeera ansemberera nkebera empale omutima negukuba nayiiya nnyo nemusimattukako nga n'oluggi yali alugadde n'ebisumuluzo n'aluggula kati nali netegese bankuba enduulu abaneiba bawulire waggulu eri mu fulaati bawulire n'alowooza nti bwe nakuba enduulu bantu bayinza okulya n'aleeta obuzibu naggulawo nadduka emisinde sayitana mu lifuti nadduka emisinde asibira wansi aba reception balaba mwana nga adduka ndoza nabo bamanyi embeera z'abo abagwira abo batourist bamuza bali bazimanyi tebakitwala nnyo kikulu nze nempitawo nengenda mu kapaaka gye nali kati mu kapaaka we natandikira okunoonya nenoonya emirimu nenenya omulimu kati waliwo omukwano gwe nasulanga naye eno gye bangoba yali alina bosi we ng'alina mukwano gwe ng'alina bekeeri kati omukwano gwange bwe yantwala wa bosi we nantwala owa mukwano gwe kati mukwano gwe yanteeka mu bekeeri ye nga nene kizimbe nga kinene nnyo nga kuliko zi floors kati tugenda mu bekeeri nensulayo kasana nawulira nti kusulayo okulya kwa bwereere buli kimu ajjukira nali sina wakusula neŋŋamba kiwedde tugende okusasula sente ennungi neŋŋamba kiwedde bannange natuuka eri kaguuni Caviton natuuka eri osula okola osiiba okola nga omanyi beeki bagamba genda oseeseemu okwata giravuzi oseesaamu naseesaamu engalo zino nezizimba bwesi zali zinaatera nakwabika nga sobola kukukwatako wenti nga zigenda kwabika ebigere ngijjukira nsula nyimiridde nakolayo mwezi gumu nawulira nga ngenda kufa obulamu nga bugenda kyokka nga tetulya nga tulisibirira mu ngaati tusulira migaati osibirira mu ngaati osulira mu ngaati n'amazzi oba caayi nagenda okulaba obulamu buga nenziramu nendwala buto nendwala paka we nagamba okulwala kuno ng'okyali Uganda wali otera okulwala mukko ng'olina mukko olusi wojja n'olumbibwa ekika ky'obulwadde bonna okusinga ndooza yali mbeera yeeri eyasinga okundwaza engeri egye bakola ennyo n'obudde bwali bubi nga saabumanyiira yasinga okundwazanga ne stress kale kuba wava eno toli mu mbeera nnungi omanyi ogenda kuyamba abazadde bo tulinayo amabanja abatobo nga bwokimanyi kati nalwala nga ate nga eri gwe Caviton eri bakola so embeera y'okutawaana eyo gye watawaana ng'otuuse eri yakutwalira bbanga ki ndoza okuteerera obulungi ndoza namala emyaka nga 3 oli mu mbeera weetyo nenterera bulungi nnyo oterera ku kyolo ofuna kyawe ekyokukola kati okutereera kati bwe twava mu beekeri bwe nava mu beekeri eyo nga banzibye sente zonna tebampaale n'ekikumi nga najjukira twakolanga misana kiro ne binalwala naye bangobayo era ne batampaale n'ekikumi neŋŋenda kati bwe naddayo eno bampa transport nandeeta paka eno gye nava nali nakatuuka nensangira mukwano gwange oyo naye namusanga n'omuwala namusanga n'omukyala naŋŋamba ono mukwano gwange kati nemunyimizaamu sitole zange ng'alina oyo omukyala kati bwe nawunyimizaamu sitole zange omukyala naŋŋamba nze omanyi mbeera mu state bweti naye tusobola okugenda ffenna
ne tubeeranga ffenna nga bw'ovaayo nga bw'onoonya emirimu. Konze tewali buzibu kubanga ali Munnayuganda ate nga naye abeera mu Bannayuganda. Kati nga bo bapangisa ennyumba yaabwe mulimu ly'emmuzi 3 nga basulamu babiri. Kati nga ye by then era asula yekka naye nga ssente zasasula nnyingi nga yeetaagayo omuntu akola ki amuyambeko. Kati nze by then kye baali banjagalako nti nali njizeemu ku lulimi nga nsobola okugatta ABCD n'enkola ekigambo n'entegeera kye boogedde. Kati olulimi olwanyamba nnyo bwe natuuka eri mu nnyumba ntandika okubeera nga neeyongerayo okubeera nga nnoonya ki emirimu n'eŋŋenda nga mbuuzabuuza n'eŋŋenda nga mbuuzabuuza paka bwe nasanga kampuni eyo. Kati mu kusanga kampuni eyo nali advantage nali nnyina ya lulimi era olulimi lwampisangawo buli wamu wempitanga lulimi. Kati bwe natuuka nga mwalimu abaddugavu 4 mu eyo kampuni baali 5 nga mulimu abakongo 3 n'Abannayuganda baali 3 baali 6 bonna. Kati nga tekuli n'omu amanyi ki lulimi nga babakolera bukolezi sayini okukola emirimu gye baagala. Kati nga ate nze bagamba nze ate nenkola ki nembavuunulira. Kati kyekyasinga okumpeesa omulimu ekyo kubanga nfunye abavuunulira ne basanyuka nnyo. Naye bwe twadde ebbali omugagga nanze balina nga naye guno omulimu guyinza okukusuba olwansonga tolina maanyi oli kasajja katono. Ate ebyaffe twagala byakusitula abalenzi okusinga twagala nga mukola ki nga musitula kubanga eri kusitula looluzizi nennene kira 3 kira 4 kusitula n'opanga nozize eno n'otikkula emmotoka n'okola biki. Kati nga sisobola era nankolako nagamba gwe kale ojja kujja enkya tulabe. So wetwogera ku sayidi waliwo enkana size yange eno. Kati gwoli munene leka naawe jaketi gundi yengize gwoli munene Caviton oli munene gwe nakuganga zino zonna emba zaagwayo nze nanga nga bontakolako boti nvaako nevu ngomanyi kye badde okubeera nga tolya ng'osibirira amazzi. Njukira kuliko n'empewo oyambala akasaati n'okuteekako akajampa kungulu n'obeera oti nga buli kaseera otambula oti okwebaka obeera weefunyizza oti okitegeera. So kati eyo kampuni mw'oyita okutereeza obulamu. Mu kampuni eyo ng'omusajja ngamba genda kale tujja kugezaako enkya tulabe nga ŋŋenda. Kati mu kugenda ne mugamba ŋŋenda eka ne sina transport antwala nkusaba mpeeyo at least tere 10 oba 5 zintwale Butwazi enkya nja kutambula nkomewo. Nangamba fe abasooka gye tubawasizza ojja kusooka okole wiiki. Kati nga zisente zemusaba ndo zano ziri mu 15 oba 12 ezawano nga zeri zikutwala Butwazi tere 15 kati 10 oba tere 5. Kati neŋŋamba sina kyakola kantambule kuba nali mbeera wala nga ntambulawo obutambuzi okuva eri okugenda ku zi kampuni ey'okunoonya emirimu. Kati neŋŋamba nali ntambula bwe nti mpita mu kapaka nsala ŋŋende. Nali ndi awo bambi musajja watu oba kyekyamujjira mu mutima gwe omugagga n'agamba muganda we n'agamba kwata zino tere 10 duka oswalira omwana oli enkyasobola okukomawo okukola. Nali ndi awo muganda w'omugagga nga kizibu nno omugagga okuwa ssente eri kizibu naddala ng'otandika naye kati this time basobola okukuba kuba kati byakyuka twabagonza dda. Kati nampa nali ndi awo nga mpise n'enkyuka bwe nti nagenda okulaba ajja mpa ssente nga kwata nenfuna essanyu era nali nyinawo akamotoka paka waka. Ntuuka ewaka enkeera nakera misinde nakera ku makya kuba bali batandika ssaawa 2 okukola. Kati ate nze wali ntambulirawo ssaawa nnamba okutuuka ku mulimu ssaawa emu nga n'ekitundu. Kati nakeera 12 nfuba okulaba at least nga nsanga tebantandika kukola. Bwe nakeera n'engenda ku mulimu paka nakati gwe mbadde nkola. Mutake eno wakamalayo bbanga ki? Myaka 8 mbadde ngenda koza 8. Myaka 8 gy'owezezza. Gwe mulundi ogusoose okudda e Uganda bukyanga ogenda lulinga bamaze okusondera. Gwe mulundi ogusokerera. Madde siddanga. Kakati ebbanja bo baali beekwasa baganda bange kubanga baali bakolaakola ne mukadde nga bwe yeewola wano n'asasula enkera nga yeewola eri nkola paka banka bwe yakola ki bwe yaggwayo. Kati ne basigazagana amabanja geeno. Kati nze mbutufa amabanja gaggwawo nga sitegedde kuba namala emyaka ndooza ng'ebiri kutandika obaweereza akasente akalungi myaka 2 ne mbaweereza akasente ne babeera nga bagenda bakavalinga paka akagundi we kaggwayo akabanja. So Taki ono omwenyumirizaamu kyessaawa eno? Take kati yafuuka nsi yange kubanga manyi bulungi olutake. Ekyokubiri nsobola okuyamba abaana abali mu mbeera
gye nayitamu ne mbasembeza ne mbabuulira ABCD okola bw'otyo okukola ki okubeerawo kati ne mu process eyo y'okukola gino emyaka 8 manyi naffe eno nga nsuubiza mukadde wange ne mugamba mukadde wange nja kujja mu bupangisa nja kujja mu muzigo ne kyagaana okusinziira ku mbeera gye nayitamu nakati tekinnatuukirira naye kye nakola okusobola okulaga nti Katonda yannyamba saasooka kufa nnyo ku mukadde nasooka nengulayo ka poloti naye nga ne mukadde nja mufaako nzikiriza Katonda nasooka nengulayo ka poloti nenzimbamu obuzigo nteekemu abaana bamulekwa oba abatasobola kwetuusaako kye baagala naddala abato naye nga ne mukadde Katonda singa bannyambye nja muzimbirayo akayumba naye wenyini tonneezimbira nnyumba ka sinakwezimbira naye nga nzikiriza Katonda buli kimu kijja kukola ki kutereera. So wano oliwo for how long? Wano ndiwo ndoza weeks nga 3. Mu kuddako biki badde bisinga okubanga bikuleetera okugamba nti nina okuddako eka oba projects nga ki oba nkole kino bwekiti oba kikulese just kulaba ku bazadde? Okusingira ddala kulaba ku bantu bange naye okusingira ddala nali njagala kale okudda naye nga sobola kufuluma nga sina ngeri support yonayo nenyamba kuyiddamu kuddayo okitegeera support etya like nti nga kale omanyi bw'ogenda eri bw'oba oyagala okusigala ng'okyakola ate ng'oyagala okulaba ku bantu bo olina okufuna either residency oba kukomawo n'oddamu n'otuusa passport oba n'okufuna engeri gy'okikolamu n'oddayo okole kati nze nali sagala kurisikinga nga sagala sina residency ate nga sagala kukomawo ate nteekemu ssente ate nzireyo kubanga munaye buli omu n'omukisa gwo oyinza okukomawo n'oteekamu neziba miliyoni 10 n'otaddayo n'obeere nate n'osiranira eno kati nze kyenafaako nnyo okulaba nga nfuna abalooya abangobera ku residence kubanga twagendera baali basosola nnyo nga tebasobola ng'omuntu alina residence ofukamira n'omusinza nga president naye kati munaye Katonda yannyamba ne nfuna abalooya ne bankolerako ku residence era residence eyo bwe nagifuna samala kulinda nti bankole miliyoni 2 oba 3 oba 4 nafuna bufunyi tiketi nenzija nenda ku bazadde bange naye nga bbanga lyali ligenze nga mutuufu mpulira kinkaabya amaziga buli kanaku nga sirabe kuba nalekayo ne ka baby nakaleka kato wazalayo omwana naleka ka baby kateno wakaleka eno nakaleka kateno wamulabyeko omwana namulabye kati muwala mukulu oyo ali muwala ali mu myaka kati emu ali mu myaka 10 osajja akudde kati ne munnaye omuwala basanze asoma muwala asoma naye nga buli kanaku yankabiryanga dadi okomawo di ne munnaye yasanyuse kubanga nkomyeyo ne mubadde omuweerera yakabya amaziga kuba saabagambye nga nzija saabagambye nabaguddeko bugwi ne bakaaba tebakitegedde naye munnaye ne basa Katonda kubanga mbaddeyo nabo bonna olaba nze nfuna nnyo abaana bankubira amasimu ne bambuuza ensi eri etya eno tubonaabona biki ne baana bangi beŋŋumiza bambi ne bakola ate ne bawangula okusinziira ku gye bali eyo omuwa amagezi n'omugamba nti omuwalabu bw'omukola bwoti ne booti ogenda kuyitawo obeere booti ne booti omuwalabu bw'omukola bwoti ne booti ogenda kuyitawo obeere booti ne booti kati abasinga bagumye nnyo so mu mbeera efaananako weeti soka tugwe weetegekera kutandika kukola tubale nti giri emyaka gibadde gyakwetereza kusettinga background bwe tunadda mu mboozi y'engeri gye wafunamu obutuuze tekiwanvu oba gwe byakwanguyira nga bagamba obutuuze buzibu wafuna obutuuze era bwo buzibu naye kuteekamu ssente nagamba kirisiti kamuneemaleko konna kennina nfuba okulaba nga nzirayo okulaba ku bantu bange naye era nga nakati bakyebuuza abasinga bangamba obutuuze bufuna otya kuba ndoza nze yasoose bangi bamazeyo ebbanga ddene naye tebawulina obutuuze wabufuna otya ssebo kumonaye kuteekamu ssente olwogulirira bapangapanga bikyayi bikuweesa looya ofuna abakolako mu ofisi ya pulezidenti bano bali bwe bati ne bakola empapula ne bakugenda mu looya n'osasula eri paka mune chance era ni chance chapplyinga mu nsi endala ebulayi eyo oba chapplyinga mu takemoka endala simanyi naye nga endala kyemanyi nabo bafuna naye nga okusinga nze mmanyi waffe olufuna abalooya n'oteeka mu ssente ki looya just nagezangako bugeza naye nga bangi babikoze ne balemererwa osala n'okusanga looya n'omugamba njagala residence agamba totawaana ne sente zo bajja zirya naye nze ndoza agambe endoza yali Katonda kuyamba era bangi banninze bagamba wuddira tutwale naye ngera bajja funa nabo nga tukkiriza Katonda
So nga tumaliza njagala twogere ku bintu bibiri. That is music wamala n'omuyingira kati tuyize okuba nga twogera olw'embeera gy'oyitamu. Being into music on reflecting nnyo ku bulamu bwo ng'omuntu n'embeera gy'oyiseemu. Ogenda kuba ng'otubuulira ku buyimba buno engeri abantu gye babufunamu era buli bumeka. Okusinga ddala nali Katonda yannyamba nnyo mu mbeera gye nalimu. Kati ne nnoonya engeri gye mpereza Katonda kubanga nali njagala okukola, nali njagala n'okuweereza Katonda. Nze Captain singa teyali Katonda nkubuulira wano. Singa ndooza nze nafadda era abantu bangi nkibagamba singa nafadda. Kati n'abamu baafa. Kuba receiving all onagenda nakola biri n'agenda abasibana bangi tubakomezaawo ku nnyonyi nga bafu. Naye nze singa teyali Katonda singa nze ndi mufu. Naye nagamba Katonda nyinza ntya muweereza nga either nkola nga ndi bize nga tebwe mpereza ne Katonda. Kati saasobola kukwata kitabu oba Bible ngende ku street mbulira enjiri. Saasobola kubeera mu church mbeera nti nga mbulira enjiri. Nagamba kati kyenyina okukola kufuba kulanga nyina mpereza mu Katonda ate nga bwe mbeera bize. Nenga kati kanyingira okuyimba. Kale bwe wawona ve Uganda nga mwekire eky'okuyimba nate bwe natuuka eri kyampaliriza nnyo okufuba kulanga mpereza Katonda nga muyimbira. Era ko olimba lwange natandikirako lero nze mpereza omukono n'engenda n'ennyimba tereera nywerera mu Yesu n'ennyimba buli omusinza bwezi tunyimba kati nyina alubamu namba Ziri ku YouTube? Kweziri zonna. YouTube bagiyita Chris Charles Uganda. Chris Charles Uganda. Era bannaye mbasaba musubscribing ku YouTube yange. Nze mmanyi kasito subscribinga oba owere naddala kati ku YouTube yange eweereza Katonda kasito subscribinga ebeera ekula ate tokoma na ku subscribinga jaye ennyimba ezo oziweereza abantu bolaba bali mu mbeera embi singa oba oziwuliza bulungi mulimu amakulu kati nga uno olimo olugamba terera terera nywerera ku Mukama tokowa yamanyi obulamu bwo yamanyi bw'oliba yamanyi ne bw'osula. Tweyanza nnyo olw'obudde tetujja kuba tusokkawo wano. Tukwebaza nti osobodde okuyitako ne tunyumyamukko. N'abangi bannaffe mwenna abali eyo ng'olina emboozi ey'enjawulo gye wali yagadde okuba ng'otuusa ku bannoobo guno omukutu gwaffe ffenna mujje tunyumyemu tweyagala sitobeera nga emboozi eno ddala ekuva ku mutima naddala ng'emboozi eno si ya kugattagatta bugasigasi. Ffe weetuli nnyo okulaba nti ojja n'ogigabana naffe nga bwe tujja tubagamba nti mu mulundi guno tutunulidde nnyo omuntu wa wansi era tutambula naawe gwe Munnayuganda n'omuntu wenna ali atugoberera okulaba nti ensonga zino tuzigusiza wamu ne tusobola okubeera nga tulina engeri gye twekwatako ffenna ne twesitula mu nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo. Chris Charles Kamoga gwe tubadde naye okuva e Turkey. Mu mbeera bweti ndowooza Bannayuganda bano tebakubanje nnyo. Tebajja nti keyakomyewo omunattaki ono ebisabo byaffe abituwe seeta azituwe ndoza ku mulundi guno basobe bakulekemu ku mulundi guno bandekemu naye ku mulundi oguddako bajje so nze lujja Katonda abankumire ne Captain Music weekuumire ku mukutu kubanga tuliwo kugwe atulaba ate era tukuwa ekitiibwa nti yembeera lwaki tunoonya ebintu ebikugattako Katonda akunkumire paka program eddako.